Abooluganda mukama waffe Yesu Kristo omulungi yeebazibwe. Manya n'eddoboozi Prophet Isaiah Mwanguzi Solomon. Tukomyewo ne dayimoni y'obwavu part 2. Nabagambye nti obwavu oba dayimoni y'obwavu esibukako buli muze omubi gwonna. Omwavu omwana we tayitibwa baby. Omwana w'omwavu ayitibwa kaana. Omwana w'omwavu tafaanana daddy, tafaanana mami. Omwana w'omwavu afaanana jjajjaawe. Ate owookusatu emabega oba owookubiri, kubanga bonna abajja omulambulako bokkulambulako g'omwavu babeera bakadde. Kati buli lwe bamutunuulira aba afaanana jjajjaawe Simyoni. Owookusatu, omwana w'omwavu tebamusirisa, bakanga mukange. Gwe lwaki otuleekaanira? Omwavu tayitibwa ku mbaga, ayitibwa kulumbe. Omwavu akima amazzi kulumbe najjuza eppipa. Omwavu aleeta ebiti ebikuma ekikoomi n'enku ezifumba emmere. Naye ate ne batamwebaza, ne beebaza omugagga eyaguze akasaawo k'omuceere. Naye ng'amazzi agakafumbye n'enku ezafumbye omuceere, mwavu yabikozeeko ebyo. Omwavu emmere eyo emala okujja n'agenda ku ntamu okusaba kaceere, ne bamugamba vaawo naawe Tomasi, vaawo leka tukyagabula bantu. Era kyennyongereza nti omwavu tabeera muntu. Leka naawe tukyagabula bantu, kitegeera, kubanga ggwe toli muntu, tolina na kifaananyi kikulaga nti oli muntu. Naye nga beerabidde nti ggwe wakimya amazzi agafumbye omuceere, ggwe waleese enku okuzijja ku nsalosalo ezafumbye ogwo omuceere. Saba Katonda akuwonye dayimoni ey'obwavu mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu.